صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد أمتنا مجفق الله سبحانه وتعالى تمسى بسوك ساسلا يبينجل نيميلين بيكون نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم كتير مو يغانغري جمwe okubiranga tuti Allah tabaraka wa taala ibanga lyonna okwenyoleza kuti Allah subhanahu wa taala yosonge kyasinze okubeera enkulu mu bulamu bwaffe. Naam, olunaku olwaleero tugenda kweyongerayo n'obubaka bwaffe bwe twatandika okutambulirako obukwatagana ku Ramadan nga Sheikh yabuwa omutwe okugamba nti الرسالة عن التذكير بفضائل وخصائص شهر رمضان وبعض أحكام الصيام. okwejjukanya ku bimu ku byeyawulidde mu kusiiba wa fadail n'ebimu ebirungi ebiri mu kusiiba omwezi gwa Ramadan n'ennamula z'okusiiba omwezi gwa Ramadan. Bingi mu bye twalaba omulundi gwaffe ogwayita nga mu byo twalaba ku bimu ku birungi ebiri mu mwezi ogwa Ramadan. Twalaba nti nno omwezi ogwa Ramadan ebimu ku birungi ebirimu nti abaanattu betuwangala nabo Ramadan bweba etuuse tatahadhabu suluki watasarrufat watataghayaru alahwali ila afdaliha wa a'daliha watatahassanu alakhlaq. Baanattu bangi oba abaddu bangi wallahi bakyusa embeera zaabwe, bakyusa enneeyisa yaabwe mu mwezi ogwa Ramadan, empisa zaabwe ne zibeera nga zirongooka na buli kimu entambula gye kitambulamu mu bulamu bwabwe kibeera nga kirongooka ila afdaliha wa a'daliha, ne kibeera kirungi era ne kibeera nga kyenkamunkamu. Era mu bimu bye twalaba ebirungi ebiri mu mwezi gwa Ramadan nti mulimu omuddu okubeera nga akuŋŋaanya emiteeko egy'obugumiikiriza gyonna esatu, omuli okugumiikiriza ala taati llah, mu kugondera amateeka ga Allah, era omuli obugumiikiriza an maharimillah, mu butajeemera amateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala, era omuli obugumiikiriza ala aqdari llahi almuallama, mu bimu ku Allah subhanahu wa ta'ala byatugerera nga birimu obulumi. Bingi nnyo twabiraba fima mada au fima sabaqa, mu ebyo ebyayita. Awatali kulandaga nnyo, olwaleero tugenda kulaba khasaisu shahru Ramadan au khasaisu wa fadailu shahru Ramadan, ebimu ku byeyawulidde n'ebirungi ebiri mu mwezi ogwa Ramadan. Ebyeyawulidde nga byo bibeerawo mu mwezi gwa Ramadan gwokka, nga Ramadan Allah watakusobozesa kubeera nga ogisanga, Allah watakusobozesa kubeera nga ogituukamu, kiba kisegeeza oba osuubiddwa nnyo olusubwa olwannamaddala. Hunaka ba'dhu ashya'in, waliyo ebintu ebimu nga byo bibonekera mu mwezi gwa Ramadan nga tebirabikira mu myezi mirala gyonna emirala 11, nga tebirabikira mu myezi emirala 11. Ekisookera ddala mu bimu ku byeyawulidde mu mwezi ogwa Ramadan, ashahru Ramadan, omwezi guno ogwa Ramadan ikhtassahu Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yagwawula, Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga agwawula, واختاره ميقاتا لنزول الوحي فأنزل الله فيه رسالته وبث فيه نوره. وفي هذا اختصه الله بنزول أعظم الكتاب عرفته البشرية. مقولوا mwezi ogwa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga agwawula. Mu kugwawula yagwawulamu ebintu bingi, n'abeera nga agwawula nga gwo nga gufuuka ekiseera omuddu kye yeddako nadda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu guno omwezi ogwa Ramadan mu bimu ku byeyawulidde mu gwo, Allah yabeera nga mu gwo mwassiza ekitabo ekitukuvu Qur'an. Ekitabo ekitukuvu Qur'an kyeyassa ala afdali albaqa'i ala afdali albashar kama qala Allah ta'ala. Allah kyeyassa ku muddu akyasinza okubeera omulungi, ekitonde ekikyasinza okubeera ekirungi ala wajhi al-ard, nga mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekitabo ekitukuvu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akissa mu mwezi ogwa Ramadan, ng'era akissa ku muddu akyasinza okubeera nga mulungi ala wajhi al-ard, ku kyenyi ky'ensi eno, min mashariqiha ila magharibiha. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Qur'an nti shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, omwezi guno ogwa Ramadan gwe mwezi Allah subhanahu wa ta'ala mwe yassiza ekitabo ekitukuvu Qur'an,
ngezimu ku nsonga lwaki Allah ssa ekitabo ekitukuvu Qur'ani mu mwezi ogwa Ramadan hudan linnas gubeera obulungamu eri abaddu wa bayyinatin min alhuda n'okunnyonnyola eri obulungamu walfurqan n'okwawula baina alhaq walbatil wakati w'ekifune kiki n'ekituufu naye ekinyusi nti omwezi guno ogwa Ramadan Allah mweyassiza ekitabo ekitukuvu Qur'an akissa ati Allah subhanahu wa ta'ala mwezi ogwa Ramadan waliwo muallif omu oba omuwandiisi omu ayitibwa Subhi as-Salih yawandiika ekitabo ekiyitibwa mabahithu fi ulumi al-Qur'an yatuteramu marahili nuzulu al-Qur'an emitendera Qur'ani mwe yakkira emitendera Qur'ani mwe yakkira twagala tulabe mu mwezi ogwa Ramadan Qur'ani yakkira ku mutendera ki Allah kyagamba nti mu mwezi ogwa Ramadan Qur'ani mwe yakola ki mwe yakkira marhalatu al-ula omuteeko ogusooka mu miteeko Allah subhanahu wa ta'ala gye yayitiramu okubeera nga assa ekitabo ekitukuvu Qur'an Sheikh al-Islam ayitibwa Subhi Salih yagamba nuzuluhu ila al-lawh al-mahfuz okukka kwa Qur'an nga Allah subhanahu wa ta'ala agissa ku lawh al-mahfuz ogwo gwe mulundi ogwakola ki ogwasookera ddala oba lwerwo olukka olwasookera ddala olukka olwokubiri nuzuluhu ila bayti al-izza fi samaa'i dunya okukka kwayo nga eva ku lawh al-mahfuz ngejja ku samaa'u dunya ku ggulu lyawa ku ggulu ly'okunsi mu kifo ekiyitibwa baytul izza ila samaa'i ad-dunya ku ggulu ly'okunsi kati ogwo omuteeko Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani bwe yagissiza mu Ramadan okukka kwayo okuva ku lawhul mahfuz okujja ku samaa'u dunya ku ggulu eryo ery'okunsi ekyo kyekyabeerawo mu mwezi ogwa Ramadan ekyo Allah kyagamba nti shahru ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan nti omwezi ogwa Ramadani Allah subhanahu wa ta'ala gwe yassizaamu ekitabo ekitukuvu Qur'an nga kiva ku lawhul mahfuz jumlatan wahida mulundi gumu min al-fatihati ila an-nas okuva ku suratul fatiha okutuuka ku suratul nas yakka omulundi gumu okuva ku lawhul mahfuz okutuuka ku samaa'u dunya omulundi ogwokusatu nuzuluhu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam okukka kwayo ng'eva ku samaa'u dunya okukka ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye mu mbeera bwezi okukka kweyakkanga ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakkanga hasiba al-hawadith kusinziira ku byagwangawo yakka omulundi ogwasooka nga Allah agissa ku lawhul mahfuz omulundi ogwokubiri gwe yakkira mu mwezi ogwa Ramadan nga Allah subhanahu wa ta'ala agissa agijja ku lawhul mahfuz ila samaa'i dunya jumlatan wahida omulundi gutya omulundi gumu Allah subhanahu wa ta'ala yagissa okuva ku samaa'u dunya agissa ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hasiba al-hawadith okusinziira ku ebyo ebyagwangawo Allah nabeera nga ajjamu ekitundutundu mu Qur'an nabeera nga akissa ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga we twalaba muzimu ku sababu nuzul tuyita sababu nuzul ezimu ku nsonga ezaleetera okukka kwa aya ezo ezakka mu Qur'an mathalan qul huwa Allahu ahad Allahu samad essuura eyo okusinziira ku byagwangawo Allah nagamba nti kati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bagambe bwoti kyofulaba okuva ku samaa'u dunya okukka ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah yagissanga kulinga kwanukula olw'ebyo ebyali biguddewo mu kaseera ako kategerekese kati okukka kuno Allah kwayogerako mu Qur'ani nti shahru ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an kwali okukka Allah subhanahu wa ta'ala kwe yagissa ng'agijja ku lawhul mahfuz jumlatan wahida ila samaa'i dunya okutuusa oba wenagissa ku ggulu ery'okunsi naam ekyokubiri mu bimu ku byeyawulidde mu mwezi ogwa Ramadan huwa ash-shahru alladhi ikhtassahu Allahu ta'ala bi afdali al-a'mal wa ahabbiha ilayhi gwe mwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwe yateeka mu gwo oba gwe yayawula mu gwo omulimu Allah gwakyasinza okwagala mu Ramadan mulimu ibada Allah gye yateekamu nga ibada eyo nga mulimu mulungi naye ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala gwasinga okwagala tejja mu myezi mirala ejja mu Ramadani mukka nga ibada kyeyo as-siyam kusiiba mwezi gwaki gwa Ramadan ibada eyo Allah agyagala nnyo kyova olaba yeeyawulidde mu mwezi ogwa Ramadani gwokka kati mbimu kuyawulidde mu mwezi ogwa Ramadani ye ibada eyo y'okusiiba nti tusiiba mwezi mulamba tusiiba omwezi mulamba ekitali ku myezi emirala ekitali ku myezi emirala
oba oliawo negimu ku jjo nga sallallahu alayhi wasallam yagiturekomendingira okubanga tugisiiba niwankubadde tetukkirizibwa kugisiiba mwezi gwonna kugumalako. Ekisiibo oba omwezi ogukkirizibwa ogusiiba gwonna ye Ramadani yokka yekkirizibwa okubeera ng'ogisiiba yonna ennaku 30 ennaku 29 n'ebirala. Waliwo ensiibo endala, waliwo n'emyezi gimu sallallahu alayhi wasallam gye tulikomendingira okubeera nga tusiibiramu. Mu hadithi emu yagamba nti afdalu siyamu ba'da Ramadan, okusiiba okukyasinza okubeera okulungi oluvannyuma lwa Ramadan shaharullahi almuharram, kwe kusiiba mwezi gwa Allah gwaki ogwa Muharram. Naye tugusiiba tutya? Abaffe tugusiiba eddiba ku ddiba? Nedda. Tugusiiba tutya? Gwo mulimu ayyamul masduna zetuteekeddwa okubeera nga tusiiba. Okusiiba yawmul ashura, oba okusiiba ayyamul bidh ennaku enjeru, oba okusiiba yawmul ithnain wa yawmul khamis olw'emmande n'olwokuna n'ebirala ebiyinza okwefaanaganyizako bwe bityo. Naye gwo tetukkirizibwa gusiiba mulamba niwankubadde mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ebigambo biwulikikanga okugusiiba gwonna nti kwe kusiiba mwezi gwa Allah ogwa Muharram. Si bwe tukikola. Naye Ramadan okumanya eyo yeyetongodde Allah agiteekamu ibaada ekyasinze ate nga tugikola mwezi mulamba gwonna, ibaada ekyasinze okwagala oba okwagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Natwetera hadith al-Qudusi nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kullu amalu ibnu adama lah, buli mulimu gwonna omuddu gwakola gubeera gugwe illa sawm, okujjako okusiiba, fa innahu li wa ana ajizi bihi, kwokusiiba kwange era empeera y'okusiiba nzagiyina. Kitulaga nti okusiiba mulimu ogukyasinza okubeera omulungi mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne mu hadithi endala eya Umamata al-Bahili radiyallahu anhu agamba nti sa'ala rasulu sallallahu alayhi wasallam Umamata al-Bahili yabuuza lumu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti ayyul amalu afdal ya rasulallah, mpaayo omulimu gumu ogukyasinza okubeera nga mulungi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti alayka bisawm, kukuutira okubeera ng'osiiba, fa innahu la idila lah, kubanga okusiiba teri ibaada egyenkanankana mu maanyi, teri kyenkanankana kusiiba. Kitwaga nti ibaada ey'okusiiba eyo Allah gyatuleetera mwezi ogwa Ramadan gwe mulimu Allah gwakyasinza okwagala, teri gukwenkanankana mu kwagala mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabisa abaddu ba Allah, mwezi gwa Ramadan bwe guba gutuuse tubeere nga tusiiba, kuba tuba tuli mu ibaada Allah tabaraka wa ta'ala gyasyasinza okubeera nga ayagala mu maaso ge. Ekyokusatu, mu bimu ku byeyawulidde mu mwezi ogwa Ramadan, ebyeyawulidde mu mwezi ogwa Ramadan, huwa ash-shahru alladhi, gwe mwezi ogwo tajtami'u fihi ummahati at-ta'at, ogukuŋŋaanirwamu byonna ebitegeeza okugondera Allah subhanahu wa ta'ala, omuli as-siyam, okusiiba, was-sala, okusaala, wad-du'a, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, wa tilawatu al-Qur'an, n'okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, wal-birr, n'okukola obulungi, wal-ihsan, n'obulungi. Ebyo byonna bikuŋŋaanira mu mwezi ogwa Ramadan. Nga mu bigambo byetwayogera omulundi ogwasembayo, twalaba nti omuddu mu mwezi ogwa Ramadan, abamu ku abo abaddu abaagala ennyo Allah oba abeekwata ennyo kujjukira Allah mu mwezi ogwa Ramadan bwe gutuuka, babeera nga babala ebiseera byabwe ala kalami rrahmani, ku kwogera ku mulezi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala. Abamu ku bo batwala ebiseera byabwe nga bafuba kulaba nga bamalako ekitabo kitukuvu Qur'an. Era omwezi gwa Ramadan bwe tuba tutunulidde bino byonna, tugenda okulaba nga nti mu mwezi ogwa Ramadani ke kadde omuddu kaafuna okubeera nga byonna abituukiriza, anti n'asiiba, anti n'asaala. Abaddu bajjumbira nnyo essala mu Ramadan era entaala. Naye ate Ramadani bwegenda, abaddu bangi batandika okubisenguka, batandika okuva ku nkola gye baali batandiseewo mu Ramadan ne batandika okubeera nga bakola ebirala. Ensonga eyokuna mu bimu ku byeyawulidde mu mwezi ogwa Ramadan, huwa ash-shahru alladhi tughfaru fihi adh-dhunubi was-sayyi'at, gwe mwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwasonyiyiramu amazambi gaffe gonna ge tuba tukoze n'ebyonoono byaffe. Gwe mwezi Allah gwateekawo, oba gwe mwezi Allah gwe yatuteerawo, gulimu ibaada ng'omuddu waba agikoze Allah akusangulako nayo amazambi go gonna n'ensobi zo zonna oba oliawo ze bakola. Nga mu hadithi emu mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti wa ramadanun ila ramadan, n'okuva ku Ramadani n'okutuuka ku Ramadani eddako, mukaffarati ma bainahunna, Allah subhanahu wa ta'ala akozesa Ramadani gye wasiiba okutuusa ku Ramadani eriddako ng'akusangulako byonna bye wakola wakatikkati awo oba byogenda okukola wakatikkati awo, idha jituniba al-kaba'ir, ebbanga lyomala nga weewaza amazambi amanene.
Allah akozesa Ramadani eno okusangulako oba okukusonyiwa byonna ebyakusobako okutuusa ku Ramadani eddako, naye kukakwakulizo kamu akaliwa ijtinabil kabair, kwewala mazambi manene, wa a'zamuha shirku billah, ng'eddene mu gonna likabejja kwe kugatta ku Allah tabaraka wa taala. Nabwe kityo Allah akozesa Ramadani eno ekitali ku myezi mirala okubeera nga asonyiwa abaddu be ku byonna ebyali byabasobako. Mu hadithi endala sallallahu alayhi wasallam yagamba, hadithi ya Hudhaifata ibnu al-Yaman, Allah musime, sallallahu alayhi wasallam yagamba nti fitnatu rajulu fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffaruha as-salah was-siyam was-sadaqa. Hadithi enetegeeza ki? Nti omuddu yenna afuna okugezesebwa okuva mu famire ye, okuva mu bantu be, okuva mu maali ye, n'okuva ku ye yennyini, n'okuva ku mirirwano gy'awangaliramu. Oba oli awo bafunamu obutakwatagana, n'afunamu okusobya eri bo, asobya eri ye kennyini. Okusobya okukitegeeza nti akola amadhambi eri ye, n'akola amadhambi oba n'asobya eri famire ye, n'asobya eri omulirwano, eri banneighbours be. Kaleekese naye ekisangulawo okusobya okwo, sallallahu alayhi wasallam kyagamba nti watukaffaruha, naye ekisangulawo okusobya okwo omuddu kwakola eri famire ye, eri banneighbour be, n'okusobya okubeera mu maali ye. Kikyategeeza mu maali nti omuddu asobola okuba ne ssente oba oli awo n'azeeyambisa mu kukola ebikyamu, kati awo aba akoze ezambi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa ezambi lyokozesezza mu ssente ezizo oba mu maali eyiyo gy'otakabanira. Allah n'akozesa essala, n'akozesa okusiiba, koddiŋŋana n'obeera ng'osiiba omwezi gwa Ramadani, n'essala zoddiŋŋana okubeera ng'osaala 5 olunaku, n'akozesa n'okuwaayo okwo kwowaayo okubeera nga asangulawo ebyo byonna ebiba bikusobyeko, oba oli awo mu kubulawo enkwatagana wakati wo ne famire yo, mu kubulawo enkwatagana oba mu kubulawo enkwatagana wakati wo n'emirirwano gyo, oba oli awo n'enkozesa embi mu maali yaffe. Ne bwe kityo ebyo ebimu ku byeyawulidde mu mwezi ogwa Ramadani, nti Allah subhanahu wa ta'ala yagufuula ekisangulawo amazambi gaffe gonna, oba oli awo agaba gatusobako, oba oli awo ebiba byayitira mu bye twakola, oba oli awo mu byayita. Nabwe kitaba ebitiibwa ebyo byebimu ku byeyawulidde mu mwezi ogwa Ramadani. Tugenda ku mutwe omulala ogugamba nti ahkamu siyam, ennamula ez'okusiiba. Okusiiba kulamula kutya? Okusiiba kulamula kutya? Wadhalika fi iddati masail, ekyo ekitugamba nti ennamula y'okusiiba kirimu amasaili ag'enjawulo, kirimu amasala ag'enjawulo. Okulamula kw'okusiiba kulimu embeera ez'enjawulo zetugenda okuba nga tutunuulira. Awalan, ekisookera ddala okusiiba kikye tusooka okutunuulira nga tutunuulira ennamula y'okusiiba. Tusooka ne tutunuulira amasala agasooka maana siyam, amakulu g'ekigambo kusiiba. Okusiiba kutegeeza ki? Asiyam kitegeeza ki? Lughatan huwa al-imsak, mu lulimi tuba tukitranslatinze oba tugezezako kivuunula mu lulimi ku lulimi kitegeeza al-imsak, okwerekereza, okwenenya, okubaako byota. Wa shar'an ate tuba tugenze mu mateeka, huwa al-imsaku an at-ta'ami wash-sharabi wal-jima' wa sa'iri al-muftirat min tulu'i al-fajr as-sadiqa ila ghurubi ash-shams bi niyyati at-taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza tuba tugenze mu mateeka ag'obusiraamu agamba nti kwe kubeera ng'omuddu yeerekereza ani at-ta'am, eri buli kyonna ekiriibwa. Tetujja kukozesa kigambo mmere olw'okwewala ebimu oba ebirala. Omuntu bayinza omugamba emmere n'alowooza nti bamuganye emmere yokka n'agenda n'alya ebibala. Kati ye muddu okubeera nga yeerekereza buli kyonna ekiriibwa, washarab, na buli kyonna ekinywebwa, waljima'u, abafumbo ne beerekereza okubeera nga babeera mu nsonga zaabwe ezo ez'ekifumbo, wasairi almuftirat, n'okwerekereza byonna ebisiibulula, min turu'i alfajiri sadiq, okuviira ddala ng'emmambya ey'amazima emaze okusala, ila ghurubi shams, okutuusiza ddala ng'enjuba emaze okugwayo wali, biniyati taqarrubi ila Allahi azza wa jalla, na kigendererwa kyakusanyusaani Allah tabaraka wa taala. Tuyigamu kyawo nti omaze okwerekereza byonna, nti nerekereza byonna ebisiibulula, kulya, kunywa, kuvuma, kuwemula, wa kullu ma yumathiluhum min almuftirat, na byonna ebyefaananyiriza mu bisiibulula,
oyina n'ogamba nti obirese byonna ng'obireka taqarruban ila Allah, ng'obireka ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kubireka lwa kirala. Wabula ibaada ey'okusiiba tugikola taqarruban ila Allah. Eyo taarifu y'ekigambo sawm oba as-siyam, okusiiba. Muddu kwerekereza byonna ebisiibulula misana gokka, si kiro. Ekiro tetusiiba, niyo tuba tugenze mu makulu g'olulimi Oluganda. Kigambo kusiiba, tusiiba misana, tetusiiba kiro. Ekiro tusula busuze. Nabwe kityo misana omuddu ne yerekereza okulya n'okunywa na byonna ebisiibulula, kubeera na mukyala budde bwa misana. Naye ekiro sharia lemuta waddembe okubeera nga kola byonna, oli waddembe okulya okuva enjuba lwegudde paka enjuba lwegenda okuvaayo ku makya. Nakyo kisoboka eri abamu abakisobola. Abaddu ba Allah gye bali nga ba akkaalu, nga bo bali Allah yabawa nga balwala ekirwadde ekyakaliira nga tebakirina mu buzibu ekyo. Nabwe kityo amasala ag'okubiri ku nnamula ey'okusiiba, arkaanu sawm, empaji z'okusiiba. Empaji ez'okusiiba, as-siyaamu lahu rukunaani wala yajuuzu sawmu illa bihima. Okusiiba kulina empaji ziri bbiri zokka, era ekisiibo ky'omuddu tekikkirizibwa okuggyako empaji ziboneseewo, okuggyako ng'ezo empaji zirabiseewo. Ziri bbiri zokka, la thalaatha lahuma, tekuli yakusatu mu mpaji zino. Ezimu ku mpaji z'okukola ki, z'okusiiba. Empaji esookera ddala al imsaak, okwerekereza, okwesonyiwa, okwenenya byonna ebisiibulula min tuluu'i alfajiri as-saadiq, okuviira ddala emmambya lw'esaala ila ghurubi shams, okutuusa enjuba lwegwa. Yempaji esooka, kuleka byonna ebisiibulula, byonna n'obyerekereza, nogamba nti sigenda kulya, sigenda kunywa. Kyekigambo Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba mu Qur'an mu Suratul Baqara aya ya 187 nti wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyad min al-khayti al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl, nti mulye munywe okutuusa lwenaabeeyolekera ewuzi enjeru nga Allah agijja mu wuzi enzirugavu, ng'obudde ng'emmambya emaze okukola ki, ekusala, ayi ng'ekiro kimaze okuvaawo, nga Allah subhanahu wa ta'ala ghurubi shams, mmambya enjuba ng'emaze okugwayo wali ekiro we kitandikira. Kati Allah kyatugamba wa thumma atimmu siyama ila al-layl, oluvannyuma mujjuze okusiiba kwammwe ekiro. Ayi ekiro kasa kitandika wallahi ng'osiibulukuka. Naye nga empaji gye tuliko al imsaak, kwerekereza. Twerekereza kaseera ki, nti kuvanga emmambya emaze ossala, ayi obudde bwa subihi kassa buyingira, ng'olekerawo okulya, ng'obeerawo paka enjuba lwegwa oba paka lwe baazina eswala ya magharibi, awo ng'olyoka okkirizibwa okuddamu okulya. Empaji ey'okubiri mu mpaji ez'okusiiba, anniya, okumalirira. Ziri empaji bbiri zokka, imsaak wa nniya, kwerekereza na kumalirira, nga sallallahu alayhi wasallam bwatugamba nti innama al a'malu binniyati, buli mulimu gwonna gukolebwa na kumalirira. Era natugamba nti wa innama likulli mri'i ma nawa, era buli muntu kyonna kyamalirira nakyo kyafuna. Buli muntu yenna Allah okukkiriza omulimu gwe gwakoze, walina okubeerawo kye tuyita hudhuru nniya, okubaawo kw'okumalirira ku mulimu ogwo. Ebimu ku bituusisa emirimu naddala mu ibadat, emirimu egisinga gyonna, ibaada ezisinga zonna, okutuuka kwazo walina okubeerawo hudhuru nniya, okubaawo kw'okumalirira. Kyolaba hadithi eno nkulu nnyo mu bulamu bwaffe. Hadithi ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ngombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba nti innama al a'malu binniyati, buli mulimu gwonna, buli ibaada yonna n'emirimu emirala gyonna gikolebwa na kumalirira. Wa innama likulli mri'i ma nawa, era buli muddu kyonna kyamalirira nakyo kyakola ki, kyafuna. Abawalimu mu kitabo ekiyitibwa Jami'ul Ulum wal Hikam, Jami'ul Ulum wal Hikam ekya Shaykhul Islam ayitibwa Zainuddin Abu Faraj Abdurrahman ibn Shihabuddin, hadithi eno yakulembera mu kitabo kye, naye yali agikolako ta'liqat, yali agezaako kugikomentingako. Yagamba nti hadithi eno eya innama al a'malu binniyati ahadu al ahadithi allati yaduru ddini alayha, eri mu buzimu ku hadithi ezitambulirwako obusiramu bw'omwanadamu. Hadithi eno eri muzimu ku hadithi ezitambulirwako obusiraamu bw'omwanadamu yenna. Kibategeeza nga yenna ayagala okutereeza obusiraamu bwe, hadithi eno toyina kugireka. Imaamu Shafii rahimahullah yali ayogera naye ku hadithi eno, yagamba nti inna hadha alhadithi thuluthu alilm,
hadithi eno ey'okubaawo kw'okumalira buli mu mulimu gwonna omuddu gwagenda okukola kimu kyakusatu mu ilmu, kimu kyakusatu ku ilmu y'omuddu. N'agamba nti wayadkhulu min 70 baban min alfiqhi, era eyingira mu miryango 7 gwe tuba tugenze mu ilmu alfiqhi. Imaamu Ahmad rahimahullahu ta'ala naye yali akomentinga ku hadithi yemu, yagamba nti ye yaleeta hadithi 3, n'agamba nti usulu lislaamu ala 3 ahadith, ekikolo ky'obusiraamu kiri ku hadithi 3. Ekikolo ky'obusiraamu bw'omwanadamu kitambulira ku hadithi mmeka? 3. Hadithi gye yakulembeza yenegamba nti innama al a'malu binniyati, buli mulimu gwonna gukolebwa na kumalirira. Naleta hadithi ya ummina Aisha egamba nti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Ate mu kifo ekyokusatu naleta hadithi ya Nu'man ibn Bashir Allah musime egamba nti inna alhalala bayyin wal harama bayyin. Nonkubadde waliwo Sheikh al-Islam ayitibwa Ishaq ibn Rahwayhi ye mu usul al-Islam ye yayongerako hadithi eyokuna egamba nti inna khalqa ahadukum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman. Si kyenjagaddemu naye kyenjagaddemu bwe bukulu bwa hadithi eri nti gwe yenna agenda okusiiba okubaawo kw'okumalirira kikulu nnyo. Tumalirira tutya nga tugenda okusiiba? Niya y'okusiiba ebeera etya? Niya y'okusiiba mu bufunze tugireeta kiro, tugireeta ekiro ng'enkya ogenda kusiiba, tugireeta ekiro ng'enkya ogenda kubeera ng'osiiba. Niya y'okusiiba katugeze oba ogenda kusiiba enkya, ekiro ky'olwaleero lw'olina okumalirira n'ogamba nti enkya insha Allah ngenda kubeera nga nsiiba. N'ate yenna agamba ate tewasuzanya niya esiiba ate n'ozuukuka n'olya ddaako. Kisiibo kyo kiba kituufu oba kiba kifu? Haqqan kiba kifu. Kiba kiki? Kifu. Niya y'okusiiba tugireeta laylan, tugireeta kiro ne tusula nayo nti enkya insha Allah ngenda kusiiba. Kino niya eyo ekola mu mwezi gwa Ramadani gwokka. Mu nnaku eza sunna oli waddembe okubeeraawo enjala n'ekuluma, ogenda okulaba nga lwa Mande enjala ekulumye ziweze essaawa 4 ogamba kansiibe lumu kalegerekise, gamba kansiibe lilla. Naye ate ku Ramadan niya oyina kusuula nayo ekiro nti olunaku olw'enkya ngenda kubeera nga nsiiba. Kategerekisaako. Nam amasala amalala ku nsonga y'ennamula y'okusiiba bima yathbutu shahr, omwezi gwe kataddi tukakatibwako ddi okusiiba nti kati obudde butuuse, Ramadani yesembedde oba Ramadani yetuuse kati enkya tusiiba oba leero tukola ki? Tusiiba. Yathbutu dukhulu shahri Ramadan bi ahadi amrayn, kukakatibwawo okusiiba omwezi gwa Ramadan kuzimu ku nsonga 2, la thalatha lahuma, tekuli nsonga ya kusatu, ziri 2 zokka ezikakasaawo omwezi gwa Ramadan nga kitukakatako okubeera nga tusiiba. Ensonga esookedde ddala imma bi ru'yati al-hilal, obaana kuboneka kwa mwezi, wa imma bi ikmali iddati Sha'ban 30 yawman, oba kujjuza mwezi gwa Ramadan nnaku ameka? Nnaku 3. Zezo ensonga 2 zokka ezikakasaawo omwezi gwa Ramadan. Omwezi guyinza Allah ayinza okutubikkira. Ku hadithi emu sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, musiibe mulye ddaako mutandike okusiiba lwa kuboneka kwa mwezi, era musiibulukuke ayi mulye Eid ng'omwezi gumaze kola ki? Gumaze kuboneka. Naye n'agamba nti fa in ghumma alaykum, Allah subhanahu wa ta'ala wabanga agubisse ne mutasobola kugulaba, au fa in ghubiya alaykum fi riwaya, Allah waba agubabikidde ne gutasobola kulabika, fa akmilu iddata ash-Sha'ban, muberenga mujjuliriza ennaku za Sha'ban. Ennaku ameka? Ennaku 3. Kakati zezo oba zeze embeera 2 omwezi gwa Ramadani gwekakatibwako. Allah waba tubikidde omwezi tujjuze ennaku 3. Weguba gulabise ennaku 3 tezinaba kuweereza, tezinaba kuggwako ezo Sha'ban, era tuteekeddwa okubeera nga tusiba nti omwezi gukoze ki? Omwezi gulabise. Insha Allah tugenda kuba tukomaawo omulundi oguddaddako insha Allah ku Mande jja, tugenda kuba tutandikiraawo ku masala ag'okuna mu mbeera ey'ennamula ey'okusiiba insha Allahu ta'ala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutuuse omwezi gwa Ramadan, era Allah tuteekemu abo abagenda okubeera nga tusiiba omwezi gwa Ramadan, era Allah wetuba tugusiibye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe empeera yaffe ey'okukola ki? Ey'okusiiba. Wallahu almusta'an wa ilayhi tukulan wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh.
Adam Arabs Medicine bakuletedde enkola eya cupping therapy oba giyite hijama gye wandiise okulumika nga bakugyamu omusaayi ogw'omufu ogutalina mugaso mubiri gwo okutambuza omulamu obulungi. Wekwate ku nkola ya cupping therapy okwekuuma ng'oli mulamu bulungi ng'okozesa abakugu abaakuguka mu kulumika oba okukola hijama okuva mu Adam Arabs Medicine ng'otawanyizibwa endwadde ez'enjawulo omuli okulumwa omutwe ogutawona, omugongo, amagulu n'okuyamba ku batawanyizibwa amajinni wamu n'awalumiddwa ekitonde eky'obusagwa. Ate gwe omwami omunafu mu kisaawe ebibyo byateredde dda. Wekwate ku ba Adam Arabs Medicine okunuunamu omusaayi ogw'obulabe ogusomba endwadde mu mubiri gwo. Ezimu ku nkola omubaka z'ataasuuliriranga okujjanjaba obulamu bwe basangibwa Mukono ku Golden Plaza edduuka namba 19 oba bakubire ku ssimu okutuusaako obujjanjabi wonna w'oli oba obalumbe ku WhatsApp ku noti 7 noti 4 246 535 oba noti 782 781 182. Adam Arabs Medicine ku lw'obulamu obweyagaza. Eri gwe wenna omusiraamu kikakatako okusoma eddiini yo n'okutegeera ebigyonoona olwo n'osobola okubyewala. Omukisa guzze gy'oli nga gukusanze w'otodde. Rawdha Islam Media ne Rawdha Islamic Online School bakuletedde okusoma okuguka eddiini yo ng'oyita ku mitimbagano omuli WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, Zoom, Skype n'emikutu emirala. Era bakuwa omusomesa wo n'akusomesa mbudde w'oyagalidde. Olwo ne bakusomesa eddiini yo mu mitendera egy'enjawulo. Okusaala bakusomesa Qur'ani n'amakulu gaayo ne bakusomesa sunna z'omubaka Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Basomesa abakulu n'abato. Bw'ayagala okumanya ebisingawo yita ku noti 7 noti 4 246 535 ne noti 781 252 832. Jangu osome eddiini yo oddayo osomesa abalala ng'oyita ku Rawdha Islamic Online School ne Rawdha Islam Media.